Embeera ebadde yakasatiro mu bitundu by'e Namanve, Mukono District ku luguudo oluva e Kampala okudda e Jinja. Nabbambula w'omuliro bw'akutte ekibanda ky'embaawo ekiraanye essundiro ly'amafuta ku kyalo Kiwanga Lwanda. Embeera eno eviiriddeko entambula y'ebidduka okugootaana olw'ebintu ebisuuliddwa mu kkubo ng'abadduukirize bagezaako okubitaasa naddala embaawo n'ebibajja ebirala. Abazinyamwoto bayitiddwa bukubirire okuyambako okuzikiza omuliro guno. Abamu ku babaddewo ng'omuliro guno gutandika bagamba nti ensonga eziviiriddeko omuliro guno tezimanyiddwa, abamu nga balumiriza nti wabaddewo abakumye essigiri, abalala nti masannyalaze, ate n'abandi nti waliwo ow'ettima akoleezezza omuliro guno. Gutandikidde mu bibanda bino eby'embaawo ebiriraanye Mugazi nga gutandise n'amaanyi gabadde mangi nnyo gutandika okubeera nga gulwatuka. Okufiira bootu wano waliwo ebibanda by'embaawo biriraanye Mugazi. Naye kibinnyo kya nnaku. Naye ng'omuliro gulabika guvudde ku masannyalaze kubanga gutandise okwaka nga guva wansi nga gwambuka mu bibanda ebibadde sayidi y'ekemu. Ekimu kiweddewo bannange kisigaliddeo. Naalongo Margaret Mukasa, omu ku babadde bakolera mu kifo kino ekiyidde gwe tusanze mu Maziga, agamba nti emmaali ye yonna eweddewo, bw'atyo n'asaba gavumenti emukwasizeeko. Atuyambe naye tuweddewo bannange, tuweddewo. Atuyambe ate nga tuweddewo batuyambe. Awakutte omuliro guno waliwo amasundiro g'amafuta abiri okuli erya Mogas n'erya Unique, era nga wano ssentebe w'ekyalo Kiwanga Lwanda Richard Lugoloobi Kasiriivu wasinzidde n'agamba nti waliwo obulagajjavu okukkiriza okuzimba amasundiro g'amafuta okumpi n'ebibanda by'embaawo nti kyabulabe ddala, kyokka ne yeebaza abazinyamwoto abakoze obwezizingirire okuziyiza omuliro guno okusaasaana okutuuka ku mafuta. Poliisi y'abazinyamwoto esobodde okuzikiza omuliro guno nga tegunnaba kulanda kutuuka ku masundiro gano, era ng'okunoonyereza ku kiviiriddeko omuliro guno kukyagenda mu maaso.